Mu mwaka gw'1985 wakati mu lutalo ng'amagye g'abayeekera aga National Resistance Army NRA agakulemberwanga Ssaabayeekera Yoweri Kaguta Museveni n'aga Gen. Tito Okello Lutwa agalwanagana, Ssaabataka Omulangira Ronald Muwenda Mutebi Kabaka wa Buganda yasiima n'alambula amagye ga National Resistance Army NRA agaali galwanira mu ssaza ly'e Buddu nga bw'olaba mu katambi kano. Omugenzi Kasirye Eggwanga ye yakulembera ebyokwerinda bya Ssaabataka mu kiseera ekyo, era olwamaliriza okulambula Ssaabataka n'addayo e Kenya gye yali abeera.